ku telefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda Kwoli nkulamusizzaako ssebo ne nnyabo. Nyongera kwaniriza na kwebaza webale kugyekuumirako ku makya olw'eggulo ekiro mu mbeera yonna n'okuuma yaka olabe telefayina n'okekkereza battery backup olabe telefayina sola n'ogikekkereza olabe telefayina abamu ne mukuma ne generator mulabe telefayina. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Musajja wa Kabaka Birumye Matovu munnakalungu Munnabuddu zikalidde. Nyongera kukkalira zikalidde mu programu Nvubuka wa leero. Programu eno yaweebwayo eri Ministry y'abavubuka emizannyo n'ebitone. Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo ye Minister. Wansi wa Ministry eriyo ebitongole bingi ebisingira ddala by'abavubuka. Kaakati ebitongole ebyo tuga nti bingi ebikolebwa mu bavubuka. Bingi abavubuka bye bakola ebizzaamu abalala oba bannaabwe amaanyi. Ne tuga nti programu eno Nvubuka wa leero katuleta abavubuka abakola ebyenjawulo abasinga ate nga bannankoba za mbugu okuviira ddala eri mu matendekero aga wansi primary, secondary ne ku matendekero amalala. Kakati n'olunaku olwaleero ate nalwo lwa njawulo gye ndi. Nina omuvubuka wano Enjasa Biggu. Omuvubuka ono mukyala wa Kabaka. Ate takoma kuba mukyala wa Kabaka naye Mukama yamugonnomolako n'ezzadde ly'ababiri kubanga Nnaalongo mulamba. Munnankoba za Mbogo ono Nnaalongo Reste kozi nalubulwa. Yes sir. Nsanyuse nnyo okulabako. Nange nsanyuse okubeera ku BBS TV. Gwe mulaba wano ekinfuula ekyenjawulo y'olulimi lwasinga okutegeera lwakwokya byuma. Lwakwokya byuma. Yabusuuku bateeke mu silent. Bulungi nnyo toyogere bulungi. Kubanga ensi lumanyi telefayina ensi yonna egiraba. Kati olukulende baga Nnaalongo ayokya ebyuma. Naye kaakati sooka obuuze ku batwala n'abatuuliriza. Abatulaba n'abatuuliriza. Nze Nalubula Reste Nnaalongo mbalamusizza nnyo era mwebale kutulabira ddala. Oli otya? Gye ndi Mwami Matovu. Bigenda bitya? Si bibi nnyo. Kyemmanyi nti oli Munnabusiro. Bwe kiri era. Otuula wa? Ntuula mu Lukanna Lugala. Katabi. Yes. Yeseba. Katabi. Katabi alinnye ennaku zino mu mawulire. Nnyo tuli nnyo b'amaanyi. Tuli nnyo b'amaanyi. Ewa mmeeya Basamulekere. Bwe kiri nnyo. Ronald Kalema Basamulekere. Oyo mmeeya wange nnyo. Yeseba. Weewaawo. Yeseba. Oyokya byuma. Yeseba nyokya ebyuma. Mu Luzungu bayita? Welding. Yeseba. Oli fabrication engineer. Akyasinze mu bakyala. Yeseba. Ebintu bino lwaki wasalawo kwokya byuma era obitandika ddi? Ebintu bino ebyokwokya ebyuma mukazi. Ebintu bino ebyokutandika okwokya ebyuma nnamu experience ya myaka 2. Kakati natuuka nga ntandika emirimu egy'enjawulo naye nga tekibalansinga bulungi. Olwo otandika ovudde mu ssomero okoze otya? Nga ndina mufumbo. Yesebo. Nga nkozeeko mu butale, nkozeeko ku dduuka ne ngamba kangende mulimu gw'omutwe. Oguyigirawo? Nayigira ku KPY Dig awo mu Kaabuna waggulu ewa Mwami Kayizi Tadeo ye inginiya wange. Bwe yamala okunjigiriza era nampeera ddala omulimu. Otandika okwokya ebyuma? Otandika okwokya ebyuma. Lwaki awaggwa omukazi n'alekawo abasajja? Kyali kyanjawulo nnyo kubanga twatandika bangi abakyala. Twatandika abakyala 10 abamu ne bagenda nga batya grind eyo si nnyangu. Grind eyo? Si nnyangu eyo. Ne tooki tufa skin. Skin efa nolaba nga osumbuka. Gwe n'osalawo ogume? Ne nguma. Omwami Ssaalongo teyabiggaana? Ate yaŋŋaana era neebaza omwami wange Ssaalongo Wamala David olw'okumpanga transport buli kimu nanzizangamu n'amaanyi. Yesebo. Kaakati oyokya byuma? Yesebo. Masannyalaze togatya? Gogamanyi okutuyitamu. Gatuyitamu
naye era oguma kuba waliyo akasente. Abalowooza nti egyo mirimu gy'abasajja naddala abaana abawala naddala abakazi obagamba ki ng'oli ku terefayina? Abakyala temwemalaamu maanyi, buli kimu kisoboka bw'obeera nga weewaddeyo kubanga ffe ate abakyala tuli bankizo nnyo mu egyo emirimu kuba buli muntu aba yeewuunya. Omukyala okwokya holding ne bakasitoma beeyongera nga baki nga bangi. Yeseba kati abakyala mwenna abali eyo mujje mutwegatteko nga nze Nankoba za Mbogo mbaga mujje muneegatteko mbayigiriza okwokya ebyuma. Omukyala aba wa bwereere. Omukyala aba wa bwereere. Waliwo ekitongole bakiyita Resilient Women Organization kyajja ne kitwegattako okukwatizaako abaana abawala. Weewaawo. Totiisa balabi nabawulize oba nabakyala. Asisobola batiisa. Naye kankubuuze. Omulimu gw'okwokya ebyuma nga bwe ndabye ku bifaananyi ebyo nga era ne bwe nakusanga ku workshop. Kusoomozebwa ki? Buli mulimu gulina ogubisoomoza. Nange noono wentudde si wange. Nawe wasoomooza, walina bye basoomooza. Naye bisoomoozo ki byolowooza nti abantu bagenda kati ebyo tunaabisobole by'abasajja? Okusoomoozebwa okulimu waliwo okuwalampa obusolya obwa kalina. Ebyuma byakwokerayo waggulu. Oluusi bw'oba oyinamu entengereza oyinza obutasobolayo. N'ekirala okuwalampa bukiriyosiki obwo. Ate n'omaliriza oluusi okukola omulimu kasoma nagamba si kyekyo kye nabadde nkola ki? Njagala. Si kyekyo kye nabadde njagala. Kati ne byesanga oluusi amasannyalaze nago gavuddeko, oli omulimu akugambye ngwagala mu nnaku 3 ne gavaako ennaku 2. Kati okwo okusoomoozebwa kuba kw'amaanyi. Okw'amasannyalaze. Okukola ennyo okuweta ebyuma ebyo oli mukazi obiweta otya? Tulina ebyuma era ebiweta. N'otakozesa maanyi mangi nnyo. Naye ng'era mubaamu okukoowa. Ki ekitakooya kulima? Okulima nako kukooya mwami Matovu. Okukola mu katale kwe kutakooya oba kutembeya? Era byonna mbikola n'okulima mmanyi okulima naye. Nziramu kiri nti alowooza nti bikooya. Ki ekitakooya? Tewali kitakooya. Kwewaayo. Koowa mu bwongo? Omubiri. Waliwo okusitula kati ne musitula geeti eyo. Ne mugijja mu kifo weebadde ne mugiteeka awalala. N'olabira ddala nga bw'oba toyina kukkiriza oba bannaye mulekerawo obutabeeramu na kukkiriza abakyala bannange abali eyo. Mwegatte emirimu egy'enjawulo musobole okugenda mu maaso. Abawala abato banvudde katugeze abasomedde wano ku Muteesa ne bayiga okwokya ebyuma ebyo. Bw'atandika nga muto kiyambako nnyo oba gwetaaga mmweba? Ate bw'atandika nga muto kiyambako nnyo kuba experience ebeera nene. Naye kati ate wanene bw'atandika nga ate akuze nnyo bingi ebimunsoomooza kuba aba alaba n'akasente kalwawo okujja. Alina obuvunaanyizibwa bungi. Alina obuvunaanyizibwa ng'okuze olina okubeera nga olina okukkiriza. Akatale k'ebyuma kali katya? K'ebyokya ebya welding. Akatale k'ebyuma ako okutwaliza awamu olina kwetunda mu bantu ab'enjawulo n'okukola ebintu ebirungi. Obuyiiya olina okuba nga oyiiya nnyo. Era ne Katikkiro atugamba buyiiya yakyogerako lwe najjaawo mu Bulange nga ku lunaku lw'abavubuka. N'agamba wamma mmwe mwali mugumu ku baali bayolesa. N'agamba gwe omukyala ayokya ebyuma olina okuyiiya ennyo. Era nze ebiseera ebisinga ku simu eyange mbeera nnoonyereza nnyo designs ez'enjawulo. Design ezo muzikoppawa? Designs ezo kati nsobola okuva wano nga ninako enkoppi eyo wano mu terefayina nenvaawo nga nkakopye ku luggi.
olusi n'okakuba n'ekifaananyi bwe mba ndaba nga mujja kuŋŋaana nkakoppa ne wakiri bwe ntuula mu mmotoka no drawing badde bakazinga bwe bati ne bakakola bwe bati nange nja sobola okukakola kati mbuuza kokopya ani oye yakakola okusooka abaana b'ekatwe bano bagezi nnyo bakatukolera bakakola ne bakajingajinga n'ogera n'okabagulako ate kati ku mikutu kugino emigatta bantu design ezo zibaayo wamu zibaayo kati gwoteekamu n'onoonya ne mu b'ensi ez'ebweru nomanya nti kati era noonyako ku Bachina abo nabe bakikola batya fabrication waabwe bamukola batya Abajamani bakola batya kugamba era y'ensonga lwaki otuuka ku bintu ebimu ng'olaba byanjawulo nsi ki gy'omanyi noga nti bw'ogugolinga ensi bw'eti ate yagenda wala Omujamani Omujamani ebintu bye biba birungi nnyo n'Omuchina ono si mubi ate manyi nti Bayitale nabo sitera abo bagendako naye Omujamani balungi mu fabrications balungi weewaawo ali ku BBS Terefayina gwendi naye ndini Munankoba Zambogo omwana muwala ono oli muwala oli mukyala ndi mukyala ndina omukyala Nalongo Nalubulu arrest yakitumalako ye yasalawo kwokya byuma gwe tuyita owa welding yasalawo kwokya byuma amwokya byokira busireeyo ku lw'entebe kozookerawa busireeyo ku lw'entebe kitala bwe twamusana tuga nti ng'ate kino si kya bulijjo kaakati abaana abawala abo boolaba bendaba bajja kuba bakulaba abazadde babakaka abamu bandaba ne bagamba njagala mbeereko ng'oyo kubanga seeyisa bubi mbeera nnyo mu nkuŋŋaana ez'enjawulo kati bwe njogera nti njokya ebyuma n'abakyala bano batono sibamalaamu maanyi era nkubuulye naye gamba waliyo koleza grinder eyo nzibu nnyo kyekifuula grinder okuba enzibu emanyi osalako emikono bw'otagyegendereza nzibuzibu kati olina okubeera nga osazeewo buli kimu ekinakola ki yeyo grinder eyo gyolaba oyo omuwala gyakutte eyo mota bwetandika okutambula kitegeeza naye etambula bw'ogiwumuza wansi esobola okutambula n'etambula eyo grinder era abo abawala bajja ne banneegattako ekitongole kya Resilient kyekibataddemu akasente omuntu nga mutetenkanya ebyokwokya ebyuma ebyo abiyigira mu bbanga ki bw'oba mutetenkanya nga yeewaddeyo aga nti nze neewaddeyo kale era ayinza otandikira ku bubokisi obwo obusevinga obwo neweewaayo myezi 6 muntu oba otandise olaba gyokola ki gyolaga era omulimu gw'omu mutwe kyekintu ekyangu ekyokuyiga tekitwala budde ofuna kye bayita basic ebitandikirwako ebisigadde ne bubeera buyiiyabo bubokisi n'ogamba ngenda kwokyayo akabokisi bampeeyo omutwalo ngenda kugatta oluggi ng'omaze oddumupimira kati lugatte njadde ongeramu nze emyezi 6 Nalongo baboogerako abookya ebyuma mwenna abookya ebyuma kabebe Masaka waffe kabebe Mukono kabebe Luweero baawa emirimu gy'abantu tigiggwa mu lwaki tigiggwa ejange giggwa kiki mukwata emirimu mingi kiki emirimu oluusi giba mingi ate nga bagikola baba batono nenze tiimu gye nkola nayo tuli bangi ddala mwami Matovu kaakati tewali masannyalaze kyekiddako bwaba tewali masannyalaze towummulamu pulaani B yandibadde ki pulaani B yandibadde nti generator bwe tuba tugifunye generator esobola okwokya ebyuma ey'amaanyi oba osobola ogikozesa naye pulaani B oluusi kati bwebaawo nzo gamba kansiige langi naye waliwo okubeera nga langi mwamaze ogikola ki ogisiiga negagenda mulimu mupya negagenda ennaku 2 emirimu negituula kasitoma n'ayomba ye byamasannyalaze tabikola ki atabimanyi yakuwa mulimu gwe n'omugamba mu nnaku 4-5 geti ejja kuba ekoze eki ewedde ate gw'omugamba amasannyalaze gagenze kati awo
singa tuba tufunye ebyuma ebyo by'amaanyi generators ez'amaanyi oba osobola okukozesa. Weerabawa mu myaka 10 okuva kati? Mu myaka 10 okuva kati singa mba neeyongeddeyo Katonda ankuwadde obulamu. Singa mba neeyongeddeyo nga nfunye bassaponsa ne bantwalako mu nsi ez'endala okweyongera okusoma, nja kuba ndi wala nnyo. Kuba njagala n'okukola essomero ly'abaana abayiga okwokya ebyuma. N'okusinga nfokasinze nnyo ku mwana omuwala ono. Yesebo. Essire liryo liri ku fabrication. Kwokya byuma byokka. Naye ng'essira liri ku mwana muwala. Ku mwana muwala. Abeere naye ng'akimanyi naye akola ki? Asobola. Okay. Yesebo. Oyina abaana? Yesebo. Lwaki tutandika n'ababo mpola mpola? Mutabani wange gwe nnina wa senior 1. Naye kale mubuuliramu naye awulira yesi ate kyayagala. Ebyo bya mami. Ebyo bya mami. Ebyo bya mami. Ebya mami. Ebya mami. Kakati ogambye nti singa oba weeyongeddeyo n'ogenda ebweru. N'ennyongera okusoma. Wano e Uganda tewali masomero g'omanyi gongera kubukamu ebyo. Ebiseera ebisinga twokya kyekimu. Wangi? Ebiseera ebisinga wano e Uganda twokya kyekimu, oli n'akoppa oli ate n'oli okitegeera. Tunula wano. Tuli beebamu. Yes. Tutambulira weewamu. Akatiba kakyali keekamu. Akatiba kakyali keekamu naye ate bwe mba ngenze ne neeyongerako nyiza okujja ate nga nze abasomesa. Gwe kulolooza nsi ki gy'olina okgendamu okwongera okwo? Italy, Germany. Kwegamba mukisa we gubeera gujjidde. Yes. Mba nsobola okugenda. Ali ku BBS Telefine Naalongo Nalubuulwa Rest gwendi naye. Fabrication engineer. Mwoki wa byuma, mwoki wa welding. Abookya ebyuma. Yes. Oluusi mutukola ebitali birungi. Bitya mukama wange. Ffe ababawaze ng'amanjokera oluggi n'osanga oluggi luwewuka. Mubalirira ddi geegi nakinti wano yeesaana wane. Kakati ekintu ekyo ojja kujja oŋŋambe nina emitwalo 18. Nkugamba oluggi lwandibadde lwa mitwalo 25. Oŋŋambe nze kwensibidde. Tosobola kunjiyiza. Nze kwensibidde tosobola kunjiyiza. Kitegeeza bwe ngamba akagambo ako. Mba ndaba ate okugoba akasente. Nze mba njagala n'enkola ekirungi omuntu akubuuze nti oluggi olwo walukoleddewa. Omugambe nti nalukoledde ku PYD. Naye ate gwe oŋŋambye olina 18 oyagala kukola ki? Njagala oluggi lw'emmanju. Oyagala oluggi lw'emmanju. Ekyamazima oluggi lw'emitwalo 18 mitwalo 2 oba weekubye endobo. Luba lufu. Luba lunafu. Luba lunafu nga n'omwana omuto asobola oddusitula. Luba lunafu. Olwo ye geegi ki esookerwako? Ebeera 12 point. Kugamba kaba kanafu. Kaba kanafu. Oluggi olugumu olwabiri kale mu 5 olw'emmanju ku muzigo. Lwalibadde mu geegi ki? Geegi 5 ku 6 bwe watyawo okudda waggulu. Yesebo. Kakati awo nkunyigiriza nga omukolera mu 2.5. Bali n'okukolera mwako osobola ogenda okuggalawo ewo. Naye omunnyonnyola nti munnange. Nsobola okunnyonnyola. Tiwali tutte geegi 5. Naye kati kwezo ssente kolera 2.5. Ekyo kyennyini nange kyantuukako. Nali nnyingira ewange nga sinaba kuyiga bino ebyuma. Ne ŋŋamba omusajja nze nkolera oluggi emitwalo 17 giijo. Oluggi n'alukola mu myaka egyo nga lufu. Nga lufu. Yes. Naawe kati okirabako? Nkirabirako ddala. Weewaawo. Yes. Ku BBS Telefine kwoli akadde katambudde. Nze byenkubuuza. Yes. Bye nakwegombako. Yes. Ndaba nga bimalazeeyo. Yes. Gwe nga Rest Nalubuulwa Naalongo. Yes. Abavubuka obagamba ki? Ekisooka ng'omuzadde? Yes. N'okwokya ebyuma. Nganze omuzadde nkubiriza bazadde bannange abaana tubalekerawo bakwasa ekyejo tubalage nti nabo basobola okukola buli mulimu era nammwe abavubuka abali eyo tewali kyotasobola kukola mwenyikire nnyo mu kukola abawala munneegatteko naddala abaana b'akatabi Bukaaya Nalugala mujje
mujja yigira bwereere nga munneekutteko. Kuwadde eddakiika nnamba oba otumira Ssaalongo n'abafamireyo kikole. Sooka ne ntumira omwami wange Ssaalongo Wamala David awo kubayita ababiri. Ne ntumirako baneiba bange mwenna aba Bukaya Development Group mubale kumpa mirimu. Manyi baga ne baba beeyo obutaapu. Nakola ssente. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne ntumira mwami Sekatawa wa ssente simulabewo. Ya ne mwami Muliika Lawrence kansala wange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Weewaawo. Yes. Ali ku BBS Telefine akaddeko. Omulala gwe nerabidde. Inginia wange mwami Kayizi Tadewo. Yes. Onkozeemu omulimu ogutagambika. Webale nnyo webalire ddala ssebo. Weewaawo. Yes. Mukama nga tannakutwala. Yes. Ebbanga lyonna lyalikuuma. Yes. Alala kutwala nga okutendesa abawala bameka okwokya ebyuma. Kuba kati essaawa eno ku YPG tulinawo abaana 15 abawala. Abawala. Yes. Kakati nga Mukama tannantwala. Ebbanga lyonna lyalikuuma. Mbadde njagala ndeka oba omukululo nga gw'abantu oba nga mutwalo. Nga mutwalo. Yes, wekiba kisobose. Nja munnegatteko enamba yange ey'essimu. Kale gibawe nkukiriza. 0705 45 61 47. Giddemu. 0705 45 61 47. N'abakulembeze abandaba. Nsaba buyambi bwammwe musobole okwongera okusitula abaana abawala batwegatteko. Weewaawo. Nalongo Reste Nalubuulwa mukkirize musiibule. Program Muvubuka wa leero bweti bwetambudde. Ayokya byuma kye tuyita welding oba welding. Bassebo ne bannyabo. Naawe osobola naddala ng'oli mwana muwala. Bino obisobolera ddala. Katonda abakuume. Musajja wa Kabaka 2 Matovu. Ssaabasajja Kabaka awangaale.